ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula. Mu buli lunaku abantu 10,000 batambula ku nguudo za Kampala nga bakozesa emmotoka, bodaboda ne taxi. Naye wakati mu kutambula kuno waliwo akabi akatali kulabika n'amaaso. Mukka oguva mu mmotoka gukolebwa amafuta bwe gookebwa mu yingini. Emmotoka enkadde oba ezitakolebwa service bulungi zifulumya omukka mungi ogulimu obutwa nga carbon dioxide, sulfur dioxide ne lead. Mukka guno guyingira mu mibiri gy'abantu nga bayita mu kussa, guleeta endwadde nga asthma, okukolola, okutaggwa n'obuzibu mu mawuggwe. Kagwe mmotoka gwonoona empewo ne guleeta obukyafu mu kibuga. Kino kifuula abantu okusanga obuzibu mu kussa era n'okwonoona obutonde bw'ensi. Okuno yongerako obunyogovu bw'ensi. Gaasi ono ayongera ku bbugumu ly'ensi ekireeta enkyukakyuka mu mbeera y'obudde nga enkuba etajja mu budde oba omusana ogw'ekitalo. Obuzibu buno bweyongera olw'emmotoka enkadde, amafuta agatali malungi n'obutakola service ku mmotoka mu budde. Nannyini mamotoka balina okukola service ku mmotoka zaabwe buli kiseera okusobola okukendeeza ku mukka. Gavumenti n'abatuuze basobola okukozesa emmotoka ez'omulembe ezitafulumya mukka mungi. Okusimba emiti nakyo kimu ku biyinza okuyamba okukendeeza omukka ogw'obutwa. Emiti giyamba okutukuza omukka nga gimira carbon dioxide ava mu mukka. Omukka oguva mu mmotoka gutta mpola, naye singa abantu ne gavumenti bannannyini mamotoka bakolera wamu tusobola okulwanyisa obukyafu bw'empewo n'okutaasa obulwadde obujjudde mu mawanga nga buva ku mukka. Ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula no